Natrenja batta. Aka kalenzi akali ku mutabani wange nja kayingiza kapuli. Damu omuvumi kalenzi gwe. Nani kayita kantu. Na buddogo ni mukuya sente zange. Wanji? Mutya mwenna abanda baba Pitol Access nzajja nemba nnyonnyola ebintu gayo bitambudde. There is what they call freedom of press. Disorganized, then you go out. How to report you that you are. If you're not like me, you're not like y'all. So never won't be that kind of one. But my God, you said me still standing. Hey, all right. Oh, yeah. Sheba. Yeah, we had the rock. Sheba. What year? 2023. Gweko omuntu ali embizi memule n'ekyuka. Ne omuntu anywa omwenge ne yebaka ne muwala we. Omuntu anywa omwenge n'akuba nnyina ku mutwe. Mwenge teri muntu ali embizi memule n'ekyuka. Kyova n'omuzungu yagamba there is harvest because for pork I contribute that life of the audience. Omuntu anywa omwenge obwongo bukyuka ate omuntu ali embizi asigala ali nnomo. Kyembadde ngeza kugamba. Goza kyo omukulembeze w'eggwanga awangalidde ku ntebe. Tanywa mwenge, tanywa mata, tanywa walaji. Okitegeera. Ali akawunga, balugu, emmere gye twandiyise sosobyeting food. Sidda mu ddaabo waaka naawe. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Kasidwa munsi yonna jasatu mulumu Desemba tuyingira omwaka ewaggulu ku stadium Munkwata Festival ekinja abonabuludde ennyuma skini eyibudde n'abaabonebwa bonna era nga yagenda okulembera Munkwata Festival ewaggulu ku stadium nga 3 mulumu Desemba eno omwana alabika yatonde bakubalumya mitwe abayimbi bonna amazina okuva mu bitundu eby'enjawulo Suna Bene w'abinyanyanyanya agenda tukuba ekinyanyanyanya omusige emigwa wakati w'abawagizi okwolesa ebintu eby'enjawulo jjukira wankuluku kuba mukaziyiza ebisaawe bibiri pikipiki za Fangoni zino fireworks tiimu y'omupiira y'abayimbi ng'ettuuka n'abafangoni tiimu y'abatiktokers nga yeeriga n'ebabloggers okuyingira mutwalo gumu gwokka pozigo ayagala VIP osasula emitwalo 5 ate emmeeza yakakadde ng'omutegesi yatatya biduduma Emma Promotions.
Yeah, man. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuunzikolo omwaka. Jenzungide ngangwa ku publicity. Nateete. Kasuku. Publicity yankubirako bambe publicity yankubirako ichuli ngafudde. Nankubirako katonga afudde. Exactly. Nankubirako waliwo bangeri wankubira ngononya. Exactly. Kasuku nina ebintu byenyagala okwogera munenga publicity ngamba ki. Bana byo muganda wange. Because bakubanti bana Uganda babi nnyo. Era ndowooza teri ensi ekyasinze bantu ba mitima mibi nga bana Uganda. Abantu bakutijjisa at any time ne bakufula down. But Canadian people right now Kasuku mwansuulawo naye saakolima bansijja kukolimira abantu bonna nkimanyi ola gavumenti yesuulawo eggwanga lyayo ate nze nengo bulamu bugamba olonsuubi salamu alaikum waalaikum salaam bana kamboze kubatulaba bana imbagala nnyo bafaani bange bwe bale kunjagala ate mwe bale kunyumya ku publicity nateeta abantu batufuula topike mu makubo ne baga publicity yaggwamu nenga mwe mutusuula ekyo kimanyi ekyo mbadde mmanyi mu makubo banyumyako muli basajja balungi musanyusa abantu muli b'amaanyi bagenda kunyumyako kisanja kijja kuba gavumenti yanzikiriza nzija kubwe mu pimu lubaga south gavumenti yakukiriza yanzikiriza ebitabo mbiyina era mugugu naguleesa omuyitirivu ebitabo nabiguze tebagenda kumbuuza nti ate publicity wasoma byenkana kyebitabo mbiyina waguze biguze oba wasomye nabiguze baagala bitabo ssebo bakubuuza ebitabo byolina so now because the people right now government eri mmanyi nti ni muntu wa luzungu nasomako mpasipiika okumala essaawa nga njogera eri eggwanga nga njogera mu luzungu osobola okwogera mu luzungu dakikanga nganya guweeyo 5 wano exactly kadi ziziro wano tandika the people right now lubaga the vision ya haimo pay publicity nateete economic people right now we have the people I'm saying that now lubaga the vision I continue begin to people right now they have the haste not against the schools home the people they have the artisans the children begin to at schools the solitude of the government of the related planted nze muntu agenda okuvayo nga numirirwa abaana abato saagala bakulu we have you know because the children because the schools the well I have going to waste my well the water I'm says that content they have the haste that swites kati awo mu Luganda oba oyogedde ki mbadde ntegeeza nti nze ngenda kulumirwa emisayi mito mu nsoma mu by'amazzi mu by'empuliziganya amasannyalaze byonna ngenda bikolako ng'omubaka omutuufu ogenda kwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti nzija era 220 mumekaawo 2 kandabe 216 si bye bimwawo gavumenti yanzikiriza kuba obumalivu yabutegedde nti mbuyina nze muntu agenda kusooka okwesimbawo mu lubaga nga stade ne bano abakwira ebyokulonda simanyi baani abo simanyi baani abakwira ebyokulonda Electoral Commission abo baage publicity gwe jangu nga bwoli ffe tukuwadde offer kubwe mupi bampadde offer era mukama katonda bampeera omukisa ne gavumenti yanvuddeko era nnyonya nakatandise nakati ne kati gwe Kasuku gezo katandike ng'onyonya akalulu gavumenti gyekusibira gomanyaayo naye kati emanyi nti publicity muntu ali sociated kyeki ye muntu eyevaako mbadde zikategedde so kati bakutadde ebitabo wabiguze nebitabo nabireese tebakyalina kyebamanja tebakyalina because ndi active navuddeyo nabe nti bannayuganda mbawonye ennaku tulonza abantu bangi nga batukaabukaabye abantu babakaabya batukaabiza nempi wamwalike wano mu area yammwe Alozias yatwala tabakoledde Alozias Bikira Maria nnyabo w'ekisa Bobi Wine yatutta nze neevuma omuntu ogwo omwana Kyagulanyi alina omukisa naye ate ebiseremu yatutta nze ntya n'omwogerako Kasuku ntya Kyagulanyi okimanyi nti Kyagulanyi omwogerako ku buno obudde gavumenti neekuvunaana lwaki ogedde kujja nabirako ono omwana mukwano gwange yali emisitini nze sikyamuwulira nze Bobi Wine saagala namwogerako baizera kuba nti yampadde omukisa gw'okumpa kaadi y'obwemupi Mukama Katonda akimumalire agenda kuwa kaadi yangaye publicity jango ne kaadi anti Bobi Wine nasomanga naye obi wange obi wa Bobi Wine nasomanga naye Masaka ematanga jajjawo azaala nnyina jajjawo mukazi azaala nnyina we nakulira tayinza kunnyima kaadi ajja tegoloosa ye jajja wa Bobi Wine Kyagulanyi ku side ya maama we yazaala maama azaala Bobi Wine ajja tegoloosa
abera ffe matanga kati omwana nyime kadi nga tukuze ffe natusamba omupiira wajja tigolowosa golaba kijja kiri impossible tekijja tekisoboka ajja kumpa kadi kati ogambye nti Alozi asayinako abakoledde wadde atayina Alozi nali kulimbye kiki agenda kugamba ki era kiki tugenda okusinza tuzeeyo abantu Alozi yasi Mpungu Muruta Ivani Mubiru Jamiru Nsiko Betty Najjengo bantu bangi tebalina kibatukoledde naddala ffe mu Lubaga kati nze mu Lubaga ndi w'amaanyi tufiirwa abantu baffe ne tubulwa ne tenti we tuzijja tufiirwa abana ne tubulwa obutebe bwe batuula kati oyo mubaka ki oyo kansala ki ate nga bafuna ssente ezitaliiko na salary because the people right now twagala okulonda abantu abagenda okutujjukira oba abagenda okujjukira abantu baabwe oba abalonzi baabwe nze twagenda okuziika Asiya ng'olaba tenti ziriko omubaka obutebe buliko omubaka nomanya nti omubaka aba abakolera nze ntambudde kati kati omuntu okubakolera kyekyo mwagala abeerewo mu kufiirwa abantu nga balwadde ne batajja mu kulwala naye bwe tufiirwa tube nga tuli active tutudde wantu nga tuli simple okitegedde obutebe tubuyina buli kimu kuba nze ogabugaye publicity obutebe buli gundi wano nze ndi publicity mu luka gw'omunateete mu luka mulamba nateete ina zone 12 ndi publicity wazo zonna exactly kati gwe ngamba nti publicity nateete obutebe bwo tentiza amuntu kastafa simple that no problem kojja embeera nogaako jjo kyekwatiremu kuba omanye ebintu abantu bye baagala abantu era ne basinza bagamba publicity now because the people right now a good so sweated for good man atubeereddewo mu kufiirwa obutebe tubufunye tutudde okitegeera omubaka n'alema n'okupakira abantu babiri bagende bazike ku munnaabwe zenako kansala omwo Mpungu Muruta mbadde mulwadde mabegakaawo ne muga kansala mpola yeetaano balogendako mu ddwaliro n'agaana emitwalo 5 just ngendeko mu ddwaliro nfune ku ka first aid n'agaana so be bantu betuwangalira ate nga tubalonda just tuyamba ne bonoza bakitwala bulala so I know begin to people right now good people I have been publicity Nateete I'm very very councillors MPs but bad manners councillors MPs bali ki bad manners tebatukoledde ate nkulimbe nze sikyali mwana muto nti ogenda kuŋŋamba nti ate biki kati kyova nazze lwakuba ne muganda wange gundi naye ekifo akyagala ono gundi ani ono ayogera Oluganda ani oyo ngayi waliwo ali mu Lubaga awo abeera ne Mawulana Rain naye ekifo akyagala neri nsimanyi nti anansobola teri amumanyi ani amumanyi ate tomumanyi nti ayogera Oluganda mumanyi naye abantu tebamumanyi nga bwowera nze nanza abafu mu muluka gw'omunateete emyaka 3 mu egyo 3 years emyaka 3 mu egyo nga nanga abafu munateete kati gugenda kungamba ki nti publicity waliwo amwenzo mwesimbako emyaka ago 3 years nga nanga abafu munateete kati wizo nabi copyright awo empyo atalina kyagamba nti twena kyotukoledde nze abantu mbakoledde era bw'obuuza bw'otoka gwe kikoleko survey genda kenatoto babagamba ani alanga abafu ku kyalo bajja kugamba genda olabe publicity Nateete ani afunye obuzibu ayagala omuyamba bajja kugamba publicity ali simple zati abantu ekitegeeza bakwagala bategeera obakulidde ndi muntu gomanye okulanga abafu for 3 years oyina ekizindaalo naye emyaka 3 si 3 years kati kasuku gwe wansomesa nze nasoma kombine yange nakola dancing and grammar kati gongamba ki era onjigiriza dancing and grammar ye kombine yange nakola ege nenkola jogo nenkola gundi nyingi awo ssebo ebitabo kyobambiina katogenda kuŋŋamba ki era nze kasuku nze nakoye n'abantu kale kumanya gwe nakoye n'abantu nze kasuku njagala okubuulira amazima emyaka 5 ge nnina n'omukulembeze gwanga simumanyi olimba ate mumanyi yali ampiseeko gwe omukulembeze gwange wemudde konti ayise ku publicity Nateete kati nze nakoye abantu kati nsonga ki gyayinza okunvunaana nti nze nga sayi ku mukulembeze waganga nsonga ki gyayinza okugamba nti publicity temumumpitira lwaki ng'ate ffe wetuba n'emikolo wetuba wona tumuyita omukulembeze gwanga najja kati lwaki yagaana okumpita waliwo ebintu ebimu kasuku ssebo nze ndi muntu nze nafuuka bulandi nze ndi bulandi ssebo kyoyogera kituufu akasumuluzo kotokata ate ntambuza bigere obadde omanyi malala nze nkyakwata ebisoza no kasuku first wait
natandika okugula ku motoka from where from no I have this time nga nina motoka kati this time now saagala enveeko era nze government nemala egamba nti publicity motoka agiwumuze empebu wibutwa ofe enkwe ku masasi kakati lwaki ngokubeerawo nga tolina motoka nze government enepebutwa ostegera era bannayuganda bonna mbakubira omulanga buli alina kaayina neoboyina ate obanze kati neoboyina emotoka nga nkadde ngeringa ya muganda wange amoti njikalakata kwanza twakyali luguudo lunkwata musirikale kyatamanyi publicity wala nomukulembeze gwanga amanyi publicity agana buganye kompyuta naye amanyi publicity nateete gyali era bwajja kati gokimanyi nze nganze publicity nateete nsoga mukulembeze gwanga nti wantunyonyawo kalulu mu zoni yaffe tetukumanyi era naagende walala ne batakamuwa zoni emiruka 12 ne batamuwa omukulembeze w'eggwanga ng'asaba akalulu mu society alina kutuukira wali chairman waakyawo na publicity w'ekyalo ekyo ffe tumukkiriza nti wano omukulembeze wa security weeri saba akalulu bwe twekyanga ng'agenda akasaba ewalala nze ndi munyiivu nnyo mwana tebatukoledde era guno mwaka bambi mbadde nze olaba Christmas ndi entula ne bagamba daddy we have the people bagamba I'm very poor I'm very hungry I'm very tired abantu bansuusuuta mu covid naye abantu si balungi kyova abazungu batuwesemesa abazungu batuleka nnyo abana ebyobugagga obumbi 16 n'abulekera kapa abantu babi nze abantu bansuusuuta ne mukyawo ne mbakubira essimu sikyaziikibwawe naku ezo naddayo neneetonda bagamba bwavu bunnuma nina kuziikibwawo bwema afudde kale abantu si balungi toseka muganda nkasuka I'm very simple buli omulundi wabagamba sikyaziikibwawo nga manyi bampanise naye gye nagwira wezanya nokutoseka muganange nze ndi bubi kasuku ndi bubi nnyo era gavumenti eno senge manyi yandinyoonyezaako nze ndi bubi nnyo mwana ndina mukoowu Publicity ampadde enseka agambye mbu yabagamba mbu wano tebakyanziikawo kati waddayo wekka naddayo neneetonda naddayo nobagaa nti badayi munsonyiwe nabeetondera naawe sinze yali ayogera nabagamba nali intamidde naye nze omusajja omusiraamu ng'antamiiradde naye okwewonya nabagamba nali intamidde obwavu bunnuma ne famire n'enkyawa yakukyawa ate ganyiza omukazi wange abadde gundi abadde koreya ng'akuba kyene bwe yamanya nti publicity ate ayavuwadde teyadda nawasambaga mbaga yange yalo 2013 mu mwezi gwa musanvu naye omukazi kasamanya nti publicity afuuse useless you have given my poor that connect that man nangoba segera nemanyi obwavu bubi ekigambo bwavu si kirungi obwavu bulwadde buluma busenga n'omusujja kyova ne muzungu yagamba money talk money beats gonza money try sente egezaako sente wekuba egonzaawo sente eyogera money talk money beats gonza money try sente egezaako sente eyogera sente wekuba egonzaawo era kyova wano mu Uganda wakyali muntu asobola mu 7 atani wano mu Uganda olwokuba ina se biikira Maria nyabo museme ne bwakela ku makyala aga publicity janguuka ewange zigenda okuwera 10 n'ezo ne bwa musirikale ng'ali erinze mana tusedda ku gate atolina ngamba nti sigenda bwendako nakuza mwezi meka ngenda ku parliament hatogenda kola ku parliament njagala bantu usekeyo maaso g'omukulembeze w'eggwanga ssebo sijja kufanga saye ku 7 nze nkuze ndaba mu 7 nonda mu 7 ng'abaana bayimba nate kadi ogenda funa ya Bobi Wine ati ono kikola otya baana bangi bafunye kadi ya Bobi Wine ne bamanya ne batuukirira omukulembeze w'eggwanga ne balya leka nange ngende ndyeko wadde ngeno banaakuwa kadi era tebalina kunnyiigira kuba nange nze ate saagala nnyo byakubonyabonya bantu just njagala mukulembeze w'eggwanga mpita ngambe yasiini va mu bwavu nnyonye wennimira nze njagala wennimira ekitegeera kuba emyaka gyange gikuze emyaka ndi mu 53 nazaalibwa 71 gattagattamu awo
Sanvu mugumu. Gata mwa usije miaka 5 mu 3. Ngalwati ejo ne miaka 7 kumukulembeze wa ganga. Namala kufaja azike tajanga batampita katinga nchali mulamu. Era ako kamugambe kateeka yo mugaye babulise agambi tojanga botamuyita katinga achali mulamu. Nsagala bintu ebyo. Nsobwavu bunumye gwe bwavu ne bukuluma ne bukufula n'omulalu. Ndabenga toyiye sode n'ennimyana. Obwavu bulumye Publicity Nateete. Chokata abantu okusamba ko ne bakwegomba. Ngolo bagamba muki. Mbukale ko. Chokanga ntambuza na bigembo toka nagisenga. Olaba bana benassa muloni. Anti loni zo zatuyamba. Loni otekayo mwana. Oteka mwana bakuwa sente. Kati ngomwana bagenda mukoyisa. Sente na le banka zonna bebamanyi. Kasobo omwavu so okusayo omwana wo. Ne bakuwa sente zikuyisa mu banga. Kati Christmas nasenga yo akawala. Nasenga yo kasadi ya naluwoza ne mbaga wae katuyite mu Christmas. Ya kachima. Kachima. Kwembera je ndi kojima. Mbera jori munga nga yabunkenke nnyo. Esenga ne kuyama yinja je yayimbako. Nti abantu bali kubunkenke. Nze serina kubunkenke ndi kumadala. Abantu bansitula neka ne nkubisina bagamba no from hamna Publicity Nateete for die continue because I win that people right now you expected sidda matanga kuba wafi matanga butende je banzala naye nakwezo naddayo nembaga nali intermediate atema namawulire muyina etema je mutema ebintu byafenga tubyogedde mu bulambulo kufu ne mbitema mafunzo obudde ebintu byange byogere nga biri ku straight line because people right now nze ntambudde ke mabega ka honesty ya emyeze jise nga bali banamawulire beri kati nali South Africa nga banamawulire bakole embozi abo engeri populated nga kwegamba namba ne muzitema ne tukabe bizibu byaffe ebizo tuyina bikabira wa otegera kada dori asika mu ebizibu atasika mu ebizibu naleka mu ebirala kati message yo netatuuka jina otegera ne mutumenya ate otegera abantu bakulana bagamba Publicity ne bakwesimisa nenga atenedda embeera ngeri stuck children for sick mother for sick grandfather for sick grand sister for sick that's continue your people right nga bonna balwadde noga kakati mukama katonda omusujja gwanumako weekend nga covid yako myewo nga musujja gwe gukubye omusujja gwanuma nendoza covid yako myewo nogula maski kati sasira omuntu atayina kulinnya kuba zinatuuka ensambya ne bankwera kuba family doctor wange ali nsambya ene Publicity oba ina family doctor wange ali nsambya embeera simbi mbi grandfather seba ali nsambya katayinza kundeka nengwa ku ttale it's impossible jajjaawo akola nsambya ali nsambya so mu family yaffe bayivu Faridi Mpaji ali kubukedde Faridi Mpaji oyina bw'omuyita ali kubukedde waliwo kitange nanyini gangu Islam liri gondi busabala gangu busabala muzeyi wange abaana basomera naye kati nabajjeeyo ng'obwavu bunnumye ne ngamba anaagamba biki era abaana ye batumiddeko nnyo abasomera ku gangu Islam liri awo busabala gangu erya muzeyi wange so kati tuyinza kuŋŋamba nti embeera nnungi si nnungi kwekaza bwekaza nti omuntu onaabyeko n'owunyabuko bulungi exactly kati emmotoka baagituta ekisumuluzo ne bakikulekera nalina bibiri bano abalooni olwazze kyabaddemu manyi mmotoka enkadde naawe ogiraba otegula ntegule bino ebyabalema byannema bino byotomatiki byamu neddola ekivuga sinikira muli dole samu drive erinye ku muliro olebwe kitagenda gokimanyi automatic ogikuba serefo katudde mu program ebintu ebiri reality togera amazima automatic ogikuba serefo nodda wabweru nogisanga wabweru ngefulu automatic ate man tekisobola ovuga manyo zokka andi ze nsobola zentegeera kati automatic bazeeti abalima bano menyese magulu musajja mukulu mulema abaana abagala bawumuleko nze sibivuga najikuba ena mbadde ngenda kubuuza wali nti ennaku zino obadde kuki myaka gigenderedde mbadde nasemba okula oba wa SB4 SB4 naliyoko nga tunyumyamukko amabega kaawo amanya SB4 oyo mukwano gwange naye tanjagala nnyo nga abalala
mukwano gwange tanjagala nnyo ng'abalala anga mwana nenga mukwano gwange baiza nenga tanjagala waliwo omuntu ng'akwagala nenga si nnyo oyagala akwagala atya ze SB4 nakamugamba emirundi 16 emirundi 16 10 years nga mugamba ntuse ku mama fina mubuuzeeko n'agaana kati gogenda kuŋŋamba ki oyo mukwano gwange ng'aba bonna batuusaayo kati nze namukolaaki simuttiranga ku muntu mpulira baga nti buli atuuka ku mukyalo oyo tasigala nga bw'abadde abanga agenze ku kyakiya ku sinagoga ewakakande ku bbiri nawulira teri atuuka ku sinagoga n'asigala nga bw'abadde era baalinayo n'akayimba mbu kyaki nnamba emu sinagoga nnamba emu teri atuuka wano n'asigala nga bw'abadde ekitegeera nakiwulirako so kati ne wamama fina bwe nkiwulira ajja kutuusa wali omugambyeko emirundi 5 mu egyo 10 years bamugamba ntuuseko mama fina emirundi 10 years nga tantuusa ajja kutwala ekyo layisi mama fina ayinza okuba yabadde talina budde obugamba ki naye next year gwe kati kasita omukwata obulungi next year I mean this year ani gwe ngenda okwata bulungi SB4 emyaka 5 mu egyo nga mukwata bulungi gwe abantu si balungi nno mwana nze abantu bankubye ekyo mwe mutusuula mwana ate mwe mutusitula ate ne mutusuula okitegeera nze naddeko mukwano gwange ali mu Germany olina n'abantu ebweru olina abantu ebweru Juli kyamufumba ali mukwano gwange ne kasala erinnya lyagwa nambuloke nga nanfuula sensitive kiki omuntu ali awo atakyalina pulaani gwetumanyi atasinga bamanyi nakoma ati obadde tokyalabika ate ndabikewa kati leero olabisa abantu bakulabi nedda sepo nze ndabika ne gavumenti emmanyi leero wabetingako zari oyo mwana bannaye teyakuyita ewuwe oyo omwana era ndowooza mu bannayuganda bokka wano mu Uganda abantu mikwano gyange enfanfe zali asani Miss Radio oyo omanyi yasinga obulungi mu East Africa yani zali asani omuyise miski Miss Radio yasinga obulungi mu East Africa omuyita otya gwe yezali hasani mugende mwisalamu ebintu byaffe bwe butuyogede ne mubikyusa bajja kukuba gwe bannamawulire bantabula okitegeera nagendako ewo oyo baza yadampisene this time naye obudde ne bonkwatamuko publicity tokigeza obudde busobola okukwata nga zali akuyise ate entambuza ebigere kwa buli wengende ewa zali abiri gagwa akuwayo abiri oluusi nampaddira mu 4 gaana nampaddira mu 5 kati nze n'omulala bannaye mugana omulabako ani ono omwana asinga Spice Diana omwana gyali naye mukwano gwange naye yankyawa Spice Diana tasobola ne manager loja ne abaana bo nze wembeera ku musala mbasabira birungi byeri ne bakukolakoko ne bansuula bapaziga babeera busy nawe banoonyeeko kati gomanyi natuuka nebasinga okuba n'emitima emirungi bagaba kituufu kati gankunyoya amazima natuukako ne ku gate ya Sky nangamba mu luzungu the outside or have to get back home ne mmanya bangobye watuuka ku gate Sky nangamba ate sedda na mudabo waka naye kyannuma Sky nangamba the east side because the outside your home tosambalira ku nsonda ya nnyumba nengamba bangobye manager Roja tubadde tusaba onoonye ku publicity omukoleko mwaka gwakatandika lwaki mbonabona ngaeyatta omuntu nze kukyamba ku nsi sittanga ku muntu nembonabona kulembeza eggwanga tanyonyako Robert Kyagulanyi Ssentamu ye talina buzibu ye yansuubiza kaadi Spice Diana mukwano gwange zali bannamulakode oye bambi bwengenda ku gate banzigulira naye mukama Katonda mumpeera omukisa zali kati global star nsi yonna emumanyi Netflix ogimanyi njiwira buwulizi global yenanyini gundi kalwaki bujombo nabona n'emirimu yenanyini gundi ene ya bologo nali manyi ya mukulembeza ogwanga eno bus global bus ngugambye global star
ensi yonna emumanyi si global bus global like global ensi yonna yonna globe yonna yonna emumanyi global superstar nange ensi emmanyi ssebo si East Africa yonna kubanga nalinayo ne Statutes Awards e South Africa nga naye ammanyi statute statute yakutwalako South Africa wagendako South Africa ebyaddala ate passport nze gambye gubageko nti passport nali nteresentereke statute kyalo yo babita stera bajja kunoonya akabantu obakowoole bonna bwe wali nabo wano mikwano gyange mwenna bannaye muzuukuke bana ndi frustrated ndi bubi nnyo baganda ba ne gavumenti neneerabira nali nsituse n'omukulembeze gwanga nti yes Publicity Nateete ali frustrated n'omukulembeze gwanga nanjogerako noba yansuulirawo omukulembeze gwanga yakwogerako kinyonyeeko ku pyota okwo anti yayogera ku tyota abadde manyi nti akuba ssimu nga mmwe ayogera ku tyota nti Publicity Nateete mwagala era nagamba ku nsi kuno ty abantu babiri ty omukulembeze gwanga ne maama wakuzaala bakuttira mu budde kati gwokimanyi nti omukulembeze gwanga nakera ku makyala nga Publicity Nateete shoot tosula toyinza osula gwoba ogenze oba oyiseemu kati ye maama akuzaala bwakutta nga yakakuzaala naga ekyana kifudde nakakizaala ani amusiba tewaba aba akumaze be bantu babiri nze ku nsi bentya bambi Publicity mbadde ndudde okulaba nenga mwendi tuwayizaamu mbadde simanyi nti embeera eri bweti embeera mbi nnyo ekutte ekwatidde ddala enkutte ate ng'ojja kuba MP naye kati nzija kuba MP kubanga ninamu essuubi nti oba MP bwennaabo jjanja kuva mu muzigo kuba owenju amanja owenju gyensoma kuba mbadde nsasula diramu 5 buli mwezi waki sente ozibalira mu diramu anti ze sente zemmanyi sente zaano sikyazitegeera mu valiyu yazo kati bwoyogerako emitwalo 5 nze abaana abange badde basomera ku Agakani nga basasula wanuke ze nusu 10 eza $. abaana bange kati nabajjeeyo abaana bange badde basasula nusu 10 olwa $. wanuke buli taamu nga saddeko ekalamenti si otegera ekalamenti so bitegeera bitegeera byebiriwa bitabo sabuni wasomako kasoko kadakani batwala ne sabuni byangugambye nga sibitaddeeko nsasula nusu 10 olwa $. ze miliyoni 3 eza kati nabajjeeyo waliwo esomero awo baliyita Mirembe simanyi infant wenna basudde basome ndaba obulamu ate bwenaabuza kati ngambaze nti bwenjja kuba MP ngenda kusegera ndi fine oba omukulembeze wagamba bwanampita bwanakala era saagala okata bwanampita nga Publicity soko gye tumale ensonga zo ate ngende kati ate mba nkyagala kuba saagala kufa nga Museveni simulabyeko oyagala space yakulima gwe weerimira ebintu byo oba nteeka gomba nze nesigala kuddamu mukabirira kirala gwe kasobera ng'olima emyaka gwe togyaba ndi nazaalibwa 7 gy'emyaka 5 mu 3 kalima nkyagala kyekampala ogenda kunnemba ki ebivvulu mbikubye nana ndi kukuba ebivvulu ku mulembe gwa gundi ono eyalangirira siriimu yakuba ennyimba za Christmas ezijja buli Christmas fire bongole lutaaya yawezezza emyaka 3 nga mufu nga tumaze omuzeeka gwe kibaleemu yawezezza emyaka ago 3 ng'ali mu ttaka ali wansi kati awe natandikira okusyakalira n'okuba pate ku pate nenkuba pate ku pate kati nyonya wakulimira kuba Mukama ampangazizzaako nze ne bakitange tebatuuka myaka gye ndimu kyova omuzungu yagamba nti the good fought hard my God you can't make that people isolated katonda bw'akuwa omukisa gw'okukula n'okufuna abanga akusembeza bwe tanga omuntu ng'akaddiye nga mwavu mu myaka 4-3 omwana n'amubbulula n'asamba akaggi n'ayitirawo ekyo kyoyogedde kituufu kale nyinza okukasa Museveni n'ampita nogenda neweerira ku ssente kuba nze kati wano mu Uganda ntya Museveni abasigadde obasobola naawe mbeesobolera nze wano mu Uganda ntya omuntu omu yekka Museveni era bwagamba nti Publicity mumunyonye
nsooka babuuza nkoze musango ki ngaoyo mukulembeze w'eggwanga ng'akwagala manyi kyekiri teri atuuka wa mukulembeze wagana asigala nga bw'abadde tekisoboka mpozi ng'oliko ekikolimo nga mama yafa kolimidde naye nze olwotuuka mu maaso ga mugambira muganda nga obwavu bunnumidde emyaka 5 mu egyo nzijaamu nkolaako mali bayiba otukayo omugamba ebintu benateete ebintu tetubifuna asooka nzijemu olwo nkubira omulanga abenateete lwaki abenateete balya nga abange tebannalya ne mubusiraamu bwakitugaana ndiki okuwaaba ebbali ngaabo bakizibya enjala lwaki weekutunzamubusiraamu mwekiri bakitugaana eyo surati namba ya hayuhannasi abangemu abantu witaulaba mutenye mukama katonda wamuwashawo yamwera mutene olunaku kati gwe lwaki weekuluntaza ate nobanga abaiwo basibya enjala ng'ate simanyi okoledde abenateete It's impossible. Kali ndoza ne bemupiki bakola. Bachasoose kukuta. Ate kyaba batuukeko. Ate ng'ekisanja kiweddeko. Wabula ekisanja kiweddeko. Kiweddeko ate batukoleredde. Emyaka gyegyo. Otegeera. Ekisanja kiweddeko. So bane Uganda bambi ndi bubi nze. Temugamba nti Yasini njogeza wala jinze sinywa mwenge. Omwenge nagukomya 9 nanywa ku mwenge. Wanywa ku mwenge? Omwenge nagunywa kuva 9 mu 2 paka kuva 9 mu 2 paka mu 9 mu 7. Echena musalotazi kameto ni sama. Omuyimbi eyayimba sirikawo baby mama yakuwa toto mama. Tochegera. Wali wao? Naliwo. Nzawe nakomye okunywa ku mwenge. Ate ekyanjira ku mwenge kasala kizo ati buli muntu anywa omwenge memule ekyuka. Neyo yakyukako. Gwaleko omuntu ali embizi memule n'ekyuka. Ne omuntu anywa omwenge neyebaka ne muwala we. Omuntu anywa omwenge n'akuba nnyina ku mutwe. Mwenge teri muntu ali embizi memule n'ekyuka. Kyova n'omuzungu yagamba there is harvest because for pork I contribute that life of the audience. Omuntu anywa omwenge obwongo bukyuka ate omuntu ali embizi asigala ali nnomo. Kyembadde ngeza okugamba. Goza kyo omukulembeze w'eggwanga awangalidde ku ntebe. Tanywa mwenge, tanywa mata, tanywa walaji. Okitegeera. Ali akawunga, balugu, emmere gye twandiyise soviet food. Sidda mu ddaabo waaka naawe. Ugiyita tutya. Nzenzira mu ddaabo waaka. Somesa Salumi yangamba Yasini epaji duko lokisa nimbuza madam. Kailo ifu for book my books oyagala mfire mbitabu. Yangamba gambi go out. Kati gwatonza mu ddaabo waaka. Nze ddaabo waaka sewe yanemesa okusoma. Ategedde byengudde atangamba biddemu. Somesa nabo. No gamba sijja biddamu. Yangamba Yasini epaji duko lokisa nimbuza madam. Kailo ifu for die my books. Oyagala mfire mbitabu yangamba gambi go out. No fuluma. Ne bayita jajjange kuba yibise jajjange amuli yali amperera. Allah yamumoza mu 2 awo. Ne tumuzike matanga butende yali amperera ne mugaja jajjane okusoma akokoyi. Nze government senga ampadde omulimu. Nenge bitabo bitono. Gochimanyize bampaka ebbaluwa. Njitwale ku police Nateete kumbe yali esibanze. Olwaji tusa ku counter omusikana ngamba towa viato sozi how open set holds outside. Nenyingira monda wali nesana nasoma ko nga gwe siyandi tose obutaso kasuku kunse kuna ebintu ebikyasinzo kwa biribina okuzaala omu obutasomako obwavu n'obutazaalako ebyo bintu bina biruma kana tonkumanya na Uganda tunze namu oyinza okusanga mu Uganda ngenjala emuluma nganze publicity bwennuma kati n'omubuuza Christmas n'olusooka lunaku kyo olusooka nakugamba nti nagamba Christmas. Bada baye Christmas yesooka. Ani akulimba lusooka lwe lusooka. By the way choyogera kituufu. Abantu bali staka. Ze nagenda ke Makerere this time. Nembuuza abe Makerere abana balina ziddiguli ennaku mutwalo gibe emyaka emeka. Ne bagattagattaawo abaawoze emyaka 5 abaawoze emeka ne ng'ababi. Sente z'abazadde zifa. Ennaku mutwalo tuba mu myaka 2 mu egyo 27. Nenga bawoza 15 14 okuba kwata akatwalo ka sente omuntu kunso kweza emyaka egyo emitwalo egyo emyaka emitwalo egyo oba okuze oba mu 7 ennaku emitwalo 2
ennaku mutwalo oba myaka 27 kati ennaku mitwalo egyo kibuuzeeko nze abantu nsiba nnyo ne ssente nga ngenze mu bwana obuyizi obusomesa obwo nembaga bwezito ze nina awangula mbuleetanga buzannyo kati omwana osooka omubuuza ekibuuzo Christmas n'olusooka kyekisooka agambirawo Christmas esooka kuba kyekimuli mu memory so abasomesa senga bavaayo ne bannyonnyola abaana nti have to been now because for a year all right begin that college now Christmas n'olusooka n'olusooka omwana nakulanga akimanyi naye olwokuba nti abasomesa kati ennaku zino bali ku taamu egenda agenda n'abagenda discontinue that people right now abantu bakyalina kulumirirwa kyova kati nze bwe nziza kuba mupi ebyonna bingenda okukansolinga Shito shoyogedde mbadde sikirowoozangako kubanga kati betugenda 1st January 2024 yesooka n'olyoka otuka ku 25 December 2024 kati kankwekeza mpemu Christmas okimanyi nti olusooka lw'omwaka guli twalulya dda mwaka ki omwaka guno gwennyini gwe tulimu olusooka tetwalulya dda twalulya kati Christmas tetwakagimala twakagimala kakati kyekisooka lusooka ati kati omulaba omubuuza agambirawo Christmas yesooka ye gyamanyi mbwongo bwe kibuuzeeko gy'otambulira eyo bagambe Christmas n'olusooka lunaku kyolusooka lutusooka okulya abanagamba Christmas bagenda kuba 10 ab'olusooka bajja kubeera leesi 2 oba 3 batono abakimanyi olaba osanga mwana alina diguli 2 ombuze ennaku mutwalo giba emyaka emeka nagamba giba 3 ennaku mutwalo giba emyaka emeka naye kati omwaka bwe gwagulimu ennaku 365 ng'ofuna calculator ati mwasomera calculator fe abalina common sense aid tubigattira mu mitwe naye kambikole wano bireme vaayo nga bw'obiŋŋamba ojja funa obuzibu ate buzibu ki omutwalo ennaku mutwalo gwegatta byonna divide by 365 gy'emyaka 27 fe tubigattira mu mutwe gw'okutte calculator kati ensi bwetyo bwetuwunzise ne tubayiza nga tuwunze eno embeera ekuwunza kyova nti bannayuganda abasinga obungi tebannamanya lwaki tufunye bikansa tufunye ebirwadde tufunye ebiki butto bajjajjaffe baafumanga ebinyebwa ne bitokota butokose bikyewo ne balya kati ffe butaleesa ebirwadde byonna buli kimu tusiika kisiike aye kati twafunye ne chips nze sizisaba nazisaba tolya chips abaana baba bazaagala bazeesiikira ababbi bifa bife gwalebeko omuntu afiirwa omwana ye gavumenti naye musiba oba bifa bife nze sibirya nze butte wange namugoba saamugoba nti tebamukozesa nenze tebamumpa gwe tomulya kuba yasinza otuleetera endwadde era n'omuzungu agamba these people of Africa from oil butto omuluzungu ne bamuyita oil okitegeera kati mwe akikwata bubi nti amafuta gokage bayita oil cooking oil nze simanyi bya cooking oil nze manyi butto nti bamuyita oil kati era cooking oil gwe luzungu lwo simple that kati okumanya bannayuganda bawunze nze kasoko nkubwira mazima osanga munnayuganda n'omubuuza John agambye kwata ku mutwe John bwagamba nti kwata ku mutwe John kyagamba kyokola bwagamba nti kwata ku mutwe kyokola bwagamba ajjayo kyokola okitegeera kati bannayuganda era nakyo kibabuuza olw'enjala era ansa n'emugwa tukikolemu wano ogambye nti ki John kyagamba kyokola kyatagambye tokikola tukikolemu wano tukikolemu ngenda kuwa 2,000 ensi n'ensi emanye nti abantu bayala kiki ekikutambuza ne waleti nga tulina amusinga ninamu 2 ogenda zirya John agambye kwata ku mutwe John kyagamba kyokola bagamba kwata ku mutwe ng'okukwatako nti sigwe John anti nze olonjogedde John agambye kwata ku mutwe ng'okwatako bagamba John agambye jjayo ng'ojjayo bagamba zayo ng'ozaayo John towera ku linnya lya John tokola ki bw'otowera ku John tokola ki tokola kintu kyonna kakati tutandike John agambye kwata essimu agegireke
oba ogudde gambye gireke ayi nawe n'ogireka abantu bayala kati this time kyakoze nalina program gye nali ngenda otuma amaluma kusanyusa abantu ebyo kati golugwe gireke n'ogita naye nga towulidde ku John abadde nga musaza naye nga mmaze kikusomesa kati program gye natumye amaluma bwetyo bwegenda okuba ng'esesa bantu John kyatagambye tokikola John agambye kwata olina kuwera linnya limu John kalimu kati agambye jjayo abatagambye ate John abagambye goddeko John kati abantu obuyala enkwata eba ntono ne ba mwana ng'avudde waka nga takose tasakwata byasoma okay ndowooza obudde bwebwo publicity badde ndudde omufuna naye ngenda kuba neeyongera okunoonyaako naddala nti ogambye ogenda kwesimbawo njagala tufuneyo time tugendeyo tulabe ku bawagizi bo abantu bogaa nti tebali bulungi abantu bo nina bangi ate nembanga nina bye mbakoledde nzija kuba mupiimo Lubaga South ate ndi muntu ali active ndi muntu ali socialite bannayuganda bonna kubanga omukulu Robert Kyagulanyi Center Bob Wine yampadde kaadi enzikirizibwa okukola ki okwesimbawo n'omukulembeze gwanga ndowooza ngenda musenkana next time obudde bonna ye gyali era nzinkimanyi ajja biraba ajja kunyoonyaako alina okunyoonyaako kuba atanyonyaako yamanyi akalulu akajja kaabaani nga tamaze kundaba tajja yitawo ate ayinza oyitawo kabe mukulembeze wa ganga yoli Kaguta Museveni nga tandabye akalulu kaluntu ejja ogenda kalaba kagenda beera kakambwe banga emuwooza njagala era obudde bonna agenda kunyonyaako enateete kati ngoŋŋamba nti ate ki publicity baaba naawe totya ddenja ate nti aki ogambye eddiini egamba nti towa bali nga abeewo tebannalya banga emuwooza njagala naye nkyagala muzeeyi yampite okusinga muwoozi muzeeyi gwe nkyagala mpite twogeremu ng'abantu myaka 3 mpaye myaka 5 mpaye naye kenyini anzirizeeko ampite aŋŋambye nti publicity jangu tule mu mmeeza twogere naye bw'atampita shauri yako yamanyi so yeye embeera eriwo Zari Spicy Roja Stacuti musajja mwali wano musujja gwamuluma n'alowooza covid mumunoonyeeko bakoleko naye nimekubona ng'eyatta omuntu bukyamba ku nsi sittanga ku muntu okuggyako akamyu wali okasseeko nina yali ampadde awo ku busente abaana nga baagala kamyu naye nkabagulira n'okatta ne bakalya yeye embeera eri awo nsigadde nze Publicity Nateete nga nze management wa Ugandans mu ggwanga mbagala nnyo bafaani bange Mukama Katonda bankumire kati abaagala okufuna bagenda kukola batya abaagala okunfuna banankubirako nze ate ndi munaku nnyo nti esimu yagwa oba gavumenti abanyonyako banna esimu yange erizo 755 35 8805 Publicity Nateete 0755 8805 bankubireko bwobuvunumye nenge yatta omuntu oba gavumenti yenjagala enkubireko yenamba yange era gitimbekawo ku screen oba ani anjagala oba sawa kulisitu olaba mufuti yanyonyako omupya mufuti omupya aliwa waliwo omupya eyavudde mu kyagundi mukyamubajje yagenze omupya twabadde awo waliwo edduwe yabadde awo ku Ntebe Road n'abaganjaga ku Publicity Nateete nalaba nga akayanya abantu abali babyejje neze Nateete nanyonyako nantwalira ku salaamu yakomaawo ate yandikoze ekiyakatoola mu ntebe andikwokyezaayo kyakwokya omukulembeze gwange njagala njokyeyo emyaka ago nga mpagira ye era kuno bw'atampita kasita muwozi yampise sikolima kasita muwozi yakoze eki yakuyise ebisigadde tunaalabira eyo anyway until next time mubeere bulungi mweraba